gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yali anoonya akalulu mu kitundu eky'Ebukedi yategeeza nga gavumenti bwegenda okwongera okuwagira abatuuze abasangibwa mu disitulikiti ezisangibwa mu kitundu kino naddala abalimi okuva ku nkola ey'omuceere okutandika okulunda ebyennyanja. Museveni okuvaayo kiddiridde okubeera nti abatuuze n'okusingira ddala abo abawangalira mu disitulikiti y'e Palisa, Namutumba, Bukedi yaneewalala abasinga obungi okwettanira okulima omuceere mu ntobazi ekivaako n'okwonoona obutonde bw'ensi. Kakati gavumenti ng'eyita mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga etandise okusomesa abalimi mu disitulikiti y'e Palisa ng'ebawa obukugu ku kibalo ky'okulunda ebyennyanja naddala mu ntobazi mu kifo ky'okuzirimiramu omuceere. Kati ekyennyanja ekyo kitunda mitwalo gumu, katugamba kitunze mutwalo gumu, tukiriisizza bulungi, kati olinamu ebyennyanja 8. Buli kimu okitunde mutwalo gumu kilogulaamu emu, kitegeeza olina miliyoni 8. Mulaba obugagga NRM bweyagala mubeere nabwo. Bano batandise n'okusomesa abakyala abayisiraamu abasangiddwa ku kyalo Boliiso mu ttawuni kanso Limoto, gavumenti we yatandise ekifo eky'enjawulo we babangulira abalimi ku ngeri y'okulundamu ebyennyanja. Frank Banana, omu ku basirikale abakulembeddemu enteekateeka eno okuva mu kitongole Kintano Security Organization ISO, agamba nti basooka kukola kunoonyereza ne bazuula ng'okulima omuceere kufiiriza nnyo abalimi ensimbi okwawukanako ku nteekateeka y'okulunda ebyennyanja, era bano basomeseza abakyala bano ekibalo ekiri mu kulunda ebyennyanja. Bw'abadde afuna 3 oba miliyoni 4.8 oba ogenda kufuna miliyoni wakati wa miliyoni 5 ne miliyoni 8 mu mwaka ogumu. Banana ategeezezza nti gavumenti yamaze dda n'okukola enteekateeka okukola ekkolero ly'ebyennyanja mu bitundu bino okusembereza abatuuze akatale bwe basobola okubitunda. Factory era yagikoze dda, yagiteese wali Jinja, apulaninga n'okuleeta endala wano mu Palisa ebeere nnyingi. Okusinziira ku bali emabega w'enteekateeka eno baagala mu bbanga ery'emyaka 5 nga kumpi buli maka agasangibwa mu kitundu kino galina ekidiba bye basobola okulundira ebyennyanja. Gwe bw'olaba oli akkiriza okuva mu ntobazi n'atandika okukola ekidiba ky'ebyennyanja n'afunamu n'olaba afunye miliyoni 5 wakati wa 5 ne8, ate gwe mu ntobazi onooba okukolayo ki? Tetukola lumoto wokka nga bwe muwulira nti bagenda kuyamba ba lumoto bokka. Tugenda kuyamba eyo n'ekameke, mukitegeera entobazi zonna eziri eyo. Kyokka olw'okuba enteekateeka eno ekoleddwa mu kiseera eky'ebyobufuzi, abagikuliddemu basabye abatuuze b'e Palisa okukuuma emirembe oluvannyuma lw'okukuba akalulu kaabwe ng'ekiseera ky'okulonda kituuse n'okulonda akutte ebbendera y'ekibiina ky'NRM Yoweri Kaguta Museveni olw'okubaleetera enteekateeka eno. Akati mulaba okuva wano paka Kampala Lawrence, okuva wano paka Mbale paka Lira Lawrence, kati mwagala olokolere ki? Mutukolere ekintu kimu kyokka mumpeere Yoweri Museveni Kaguta. Nze Zubairi Lwalira, BBS Telefayina. Abakabe mulonda be bafu.